mu 3 egya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II Bunnamulondo, era nga tugamba nti tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tweteeseteese bulungi oluvannyuma lw'okufutiinzi ezikwata ku nteekateeka y'omukolo guno. Abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka tubasuubiza tujja kubakuuma okuviira ddala olunaku lwaleero akawungeezi security wetandise wegenda otandika otuuka ku kifo okukuuma n'okuteekerateekera abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abagenyi bwe banaatuukira ku makya nga security eri gguluggulu. Bukkakkamu bwe bujja otuyamba okuyita mu mukolo ogwo obulungi, era ne munda we bagenda okuba nti bakuŋŋaanira n'obo bajja beera security. Oba olina kiweebuuza abazze n'abaana child and family deployingiddwa, tulina emmoloka eziri ku standby eza ambulance nga kwotadde n'abazikiza omuliro n'okutaasa abantu nabo bali